sikkiriziganya naye DP eri yasooka bagita DP egumire. Ogamba otya? Ndi bulungi muganda nga bitalo so tonyoleddwa wakuba nti okufa kufa. Njagala okusooka okusaasirako ku famire ya omukyala Edith Katende Mufumbiro, mukyala wa Mufumbiro eyabadde omutongole abadde omutongole. Edith Katende oyo abadde yafumbirwa Mufumbiro, bakola embaga yaabwe nga 2022 yali Desemba, era kwaliko ebikonge eby'amaanyi. Kwaliko omukulu Dr. Kizza Besigye gwe bali wamu naye mu kkomera, waliko current road mayor Erias Lukwago, era akabaga kaabwe nakaliko nnyo. Wali omanyi reception yali Busaabala, wali ku One Love Beach. So omukulu Kyagulanyi teyaliyo? Omukulu Kyagulanyi yaliyo nnyo n'omukyala tomwogeddeeko bosi wange. Kyagulanyi yaliyo omukulu, ate n'omukyala Babi Tungo yaliwo nnyo ku bantu abaali bawerekerako omukyala Edith Kalema nga bali mu bufumbo bwabwe obutongole. Edith Kalema ku bitonotono ebimubaddeko Jose, abadde mukyala bambi ayagala abantu, bagamba nti teri mufu ayogerwako kibi, but Edith ye muntu asapootinze nnyo Mufumbiro okutuuka okuba nga Mufumbiro wa nsonga nnyo. Nti omanye ebiseera bino abantu abali mu eyo politics Jose, ebintu ebimu abantu batandika okuba nga abakyala abamu babitya, nakusuula nawo n'agamba nti nze otava mu ebyo. Webale, nze wotava mu ebyo ngenze. Nze nalinako omukyala, nze nali nnyo mu bintu by'okugamba nti activism, nti okulwanira eddembe ly'abantu biki, naye omukyala yaŋŋamba nti bw'otava mu ebyo ngenze. Nennemeramu n'agenda. Beera ku kintu kimu eky'amawulire. Nagamba naye bannange abantu balina engeri gye bali mu kukola ki, obulamu bwe bugenda nga bukaawamu. Nagamba gwobazaala. Nawulira omukyala ng'ayogera bati, negamba naye Edith Kalema Mufumbiro abadde nnyo nga muntu asapootinga nnyo ani Mufumbiro Waiswa eyesimbawo, ne bamukuba akalulu eri mu Nakawa West. Naye ekintu kyensinza okulaba mu mbeera eno, Mufumbiro ng'ayongera okuba nga ate bambi ennaku eyongera omuyingira oba omuyinza, nti mukyala we yabadde agezaako kuba nga amujjanjaba, era n'ogwo omusango gwe bamuteeseeko, akaseera kwe bamuteerako kwe bagamba nti yaguzza, teyaliiwo, yali mu ddwaliro ng'ajjanjaba Edith Kalema. Ekitegeeza omukyala amaze ebbanga mulwadde. Omukyala amaze ebbanga nga mulwadde, era kyemmanyi ne Mufumbiro abadde akimanyi. N'embaga yagimuwa okusobola okuba nga amwebaza nti webale mukyala wange kumbeererawo. Waiswa gy'oli nkimanyi oyinziddwa, nkimanyi omutima gumenyese olw'okuba Edith tumulabye, era n'akaseera kayesembyeyo okubeera mu kkooti ng'omulaba bambi Edith obulamu bugenda busebengerera. Naye mu kusebengerera okwo asigadde alaga Mufumbiro nti wendi. Abakyala abo Jose bazibu bakusanga. Omukyala nga mulwadde ng'era omulaba, naye n'agamba kaŋŋende mbeereyo mu court session ndabe Mufumbiro mwami wange ali atya. Kibi nnyo Edith. Fe kantu katono nnyo nga bakusuddewo dda. Kibi nnyo Edith nti ogenze ng'omwami wo ali mu kkomera. Kibi nnyo Edith nga ffe abaagala ebintu ebirungi, obulamu obulungi, okufuga okw'amateeka. Edith kirungi gy'osapootinze omwami wo okusobola okutuukiriza ekyo.
Edith tofudde wabula olesewo mark kino abakyala abaagala ebyobwereere abo mbalumba nnyo. Jose, Edith tayagadde bya bwereere, omwami we amuzimbe from zero. Nze nkubuulire waliwo akaseera golaba oyo Mufumbiro lawyer ali qualified. Naye mu activism muno Jose temuliimu ssente. Ebiseera ebisinga muyinza okkeera ku mateeka temulina kyakulya. Naye ng'omuntu omulaba ku TV azze kkooti anyirira. Edith akulaze titakeerangako ku makya n'agamba Mufumbiro tolina kye wali ompadde. Edith nkugambye n'olunaku lwe yasembawo okubeera mu kkooti wallahi yali talina maanyi. Wallahi Edith teyalina maanyi. Twamutunuulira ffenna ne tumugamba buli mwamu nawulira abantu nga bamukuba akaamaawo. Edith kiki? Lwaki zinagamba nedda? Nze nasuubiza Mufumbiro nti mu bubi, mu ssanyu, mu nnaku ngenda kubeerawo. Edith akituukiriza. Edith ng'olutalo lwa kansa lukuwangudde. Teruwangudde by'okoze. Oleseewo mark ey'amaanyi. Owadde ekyokulabirako eri abakyala. Nti abakyala be tulina ennaku zino bayitawo buyisi. Ti Jose olina mukyalawo n'essaawa zino yalina gy'agwalaba si ggwe. Edith takikoze. Edith Kalema tugamba nti tugenda kwongerayo ebyo by'obadde okkiririzaamu. Okitegeera? Bintu bya nnaku naye twagala okukkiriza nti Mukama y'asinga okumanya. Kati kino kirekawo Mufumbira embeera gy'alimu ey'okkomera n'ofiira omukyala. Kyo kyoyogedde kibuuzo kikulu nnyo Jose. Kubanga omukulu Mufumbiro azze ng'alaga okufuga kw'amateeka. Omukyala wo kasita akuvaako mu bulamu bw'ensi eno. Naddala ng'obadde olina olukusa oba amaanyi agasobola okumujjanjaba. Naye ng'ate abantu bakuggyeeko amaanyi agasobola okujjanjaba mukazi wo. Mufumbiro oyo gw'olaba azze asaba bbeeru. Ng'agamba poliisi n'abannamateeka oba bajjaaji nti banaye mumpe bbeeru ngenda sijjanjabe mukyala wange. Mumpe bbeeru nsobole okuba nga nyamba mukyala wange agende mu maaso obulamu si bulungi. So ombuza kino Mufumbiro ng'omuntu kimukutula. Kubanga abakyala abeewaayo naddala nga tuli mweno embeera batini nnyo Jose. Ate Edith mu batini abo abaddemu. So Mufumbiro agenda kubanga agiddwako empagi. Naye ffe mu kusuubira n'okukkiriza tugamba Mukama tagera kibi. Naye Mufumbiro gy'ali yonna kimanyi ajja kulaba interview eno oba abantu bajja kulaba interview eno. Mukkirize Edith abaddewo. Waliwo nze kugambye waliwo akaseera abakyala naddala nga balwadde awo nga tekyasobola nakwagala kulabako kuba amanyi nti gwe eyali badde amujjanjaba tali mu mbeera yeefuula oba kati ye abanga alaba nti weefuula alwanirira abantu. But omuntu akkiriza Edith ye muntu ne mu kaseera ke okugonda ennyo ayimiridde. Bambi Mufumbiro ajja kuba amenyese. Nze kyemmanyi nti Mufumbiro akubiddwa eyo ncukwe mpagi y'amaanyi. Kuba nze nkubuulire naddala mu bino biseera bye tulimu okubanga omukyala abadde akukkirizaamu obadde olina obuyinza obumujjanjaba nga bwe kugambye Jose naye n'otamujjanjaba. Kintu ekyo kiruma era kyemmanyi kigenda muleka bubi nnyo. Wabula kye tuyinza okugamba nti Mukama tagera kibi. Ffe tukkirize mu byonna Mukama asobola okuba nga ate amuyamba asobola okuba nga atambuza obulamu mu mbeera yonna. Kyemanyi yamenyese era yamenyeka kuba abadde asaba nnyo bbeeru ng'agamba bannange bbeeru mugimpa omukyala wange tali byebyo bye tulabye nti n'omukulu ani ono Segirinya
yajjanga ng'asabanga gaba naye ndiki ndi mulwadde banaye gavumenti kina kintu tukitunulemu omuntu nga tasse muntu byabufuzi biki mukkiriza agenda ajjanjaba abantu be okitegeera mukkirize bw'aba mulwadde mutagenda awone nga bw'olaba Dr. Kizza Besigye bagamba mulwadde banaye tumuleke tukite asobola okukola ki asobola okuddayo ajjanjabwe banaye gavumenti y'amaanyi esobola okukola buli kimu okubeezaawo naye obulamu bw'abantu tubutwale nga bwakitiibwa nnyo wano nkoowoola buli omu alina obuyinza kubanga olaba buno obuyinza nze mu mbeera yonna Jose bwe mbeera ku muzindaalo guno saagala nnyo kuyisa bubi ataguliiko kuba mba nkimanyi nti nange waliwo akaseera nga siguyina ng'aguyina asobola okunkonjera mu mbeera yonna so si kuba kubulizaayo mpa omuntu ebbeetu naye asobola okuba nga yeerwana naffe bwe tugamba nti omuntu yenna waaba ayina kye yakola ekikyamu oba nga mulwadde mu bulamu bwe obulamu bwe tubutunuulire nga kya mugaso nnyo kyekugamba nti omukulu gwe bayita Muwaiswa Mufumbiro deputy spokesperson wa National Unity Platform yali mu Democratic Party gye nalimu Sojja Waiswa badde atuwa nnyo motivation naye kyenjagala okukkiriza nti tuwulirize abantu abo tukole okunoonya tufeeyo nnyo bannange gavumenti ekuuma abantu na bintu bya balinaye tuwulirize embeera zaabwe nsagadde konjera naye njagadde okuwabula mu mbeera yonna emboozi tekinavaamu mboozi yonna bino byebagamba mbu oba gavumenti yakibaddemu omukono oba ki badde bulwadde bwe bubadde bulwadde bwe tetwagala kubanga byonna ebisobola okuba naye ffe gye tubadde tumanyi Waiswa abadde akirambika lunjwe nti omukyala wange mulwadde ate mulwadde wa kansa ayongedde okutta by the way buli mwaka tufuna abantu 3,400 3,400 nga abantu bafuna ate kwabo 3,400 abantu 15,000 buli mwaka bafa kansa ng'ate bagamba egenda kati ate kansa omanyi tubadde tutya nnyo siriimu naye ate kati kansa yakambuwadde nnyo twegendereze bye tulya byebyo luzzi byabadde alimu kwogera n'agamba nti abanyankole bali abintu tebawa ne bazimbagatana omuntu n'oba mugagga yabadde mutuufu tutunuulire nnyo bye tulya bye tunywa Jose onywa kawisiki ako katekemu ku mata tokanywa ate ne weebaka bwebasi Jose kawisiki kagendamu amata bw'okanywa funa emmere funa ku mata amasaamusaamu lya naye osanga omwana mulezi ga yeepika kajjuka wisiki naye nga nekyagenda okulya takirina banaye tutunuulire tetujja gamba nti kansa kiki naye munnange bweweerwanako olwana mpola mpola n'okola noga bannange nina mukwano gwange wano yasiibye capati kuba capati zo kyekintu ekikyamu naga omwezi kangweweeyo kyekiyita self discipline omuntu twongere okuba self discipline nti bannange akaberege nkagala naye leero kanjira nkakola ki nkawumuza Jose nkimanyi owoomerwa nnyo omubisi gw'enjuki badolo yempomerwa bingi Jose owoomerwa nnyo omubisi gw'enjuki naye togukiyitiriza buli kyoyoomera tokiyitiriza abantu bafeeyo nnyo ku ndyaye tufeeyo nnyo tulye bulungi tudduke tukole exercise njagala nnyo Mr. Kasenene waliwo ebintu ebimu byagera n'atugamba nga bimu bitiisa n'agamba simanyi kukwata ejjobyo olirye nali ejjobyo nasulirira lyokka lyanyoola olubuto naye Mr. Kasenene akugamba nti kwatagana tokwata n'okwata ekijanjalo heve n'okwata kawunga heve buli kimu carbohydrates zonna n'oziteeka mu ngeri y'emu n'ogenda okulaba nga bampi
ensonga naye Edith Katende Mufumbiro, rest in peace. Obadde mukyala mulungi, osupportinze mukyala nze nkulabye even at your weakest point obaddewo. Waiswa Mufumbiro, take a heart my brother. I know things can never be the same again without, I know how Edith has been in your life. I know how crucial has pushed. Naye fetugamba aluta continue. Osegede kuwangambe kozi njogera munga bana abadipi. Bali abasajja badipi abali abamaanyi abedda nga boogeza amaanyi. Kale basasire bannaffe ddala